Mubate mukimanyi abazadde abalina abaana scholarships zibaayo nga za bwereere naye ne mugenda gye basooka basaba ssente kati buli omu ku mwalina essimu yaseereza mugende mu Google musakinge free scholarships mujja kuziraba mu buli profession. Ekibuuzo ekisinga obalembesa wano okufuna visa okujja e Bulaaya okusoma ffe twagenda kusoma naye olwokuba baatulaba mu ekisinga ku ekyo ekyatutwala baatubuukinga ne masomero tetunnaba kuvaamu kyekyatugaana okudda wano abaana ba wano bagezi okusinga bali musakinge scholarships ezo muzaaplayinge naye ekibuuzo mwenna ekibasuula kiri ekibuuzo kimu bababuuza nti koosi ezo wano zisomesebwa lwaki oyagala ogenda ogisomera e Bulaaya? Ansa yekyasinza obwangu naate yekyasinza obuzibu 98 ku 100 bagigwa bajja ne ansa eryemu naawe omubuusungu mubuuze nti oli bwaleeta diguli eyeeri neyawanani gwowa omulimu bwe batakuwa visa onkubiranga essimu. Nabo bakimanyi nti amasomero gaabwe malungi okusinga galuwa ate bw'otuuka eri no excellinga chances z'obutuuze ziri 15 ku 100 kuba bakwetaaga nnyo n'okusinga abeenu. Ekyo kikulu kisinga byonna byonna byenjogedde. Abaana abaffe abaakuno nga munaakyusa obulamu temusuula ekkalaamu banyinaze mbabalaze wano abasinga kubo basomedde Bulaaya era embeera yaabwe nze sina nkubira simu nangamba nti asirina kino buli omu yeesobola naye bwe munaazanya n'abazadde bwe munaazanyisa dokita simanyi oba wonjogedde bukyamu naawe nkimanyi wakadde okuva Amerika era diguli wazibazeeyi tukweyanza tweyanze n'olw'ensonga eyo kanneme kuba wanvuya nnyo kambeebaze okujja wano ne musiibula kitange abangi bwe muti tewali kirimpa ssanyu for the rest of my life. Bwe nalabanga ku vidiyo ng'abantu bajja bwe bati nga abazze ku mbaga naye nga bazze kusiibula mukwano gwabwe babadde banzise senga obadde ozise banaye mumpeyo eddakiika emubbi mbadde ngenda kuwunzika naye nina omutiini wano myaka 16 ogiweza mukulu saaziri yalo abantu bano babiri tebeebaka nga waliwo program etannaba kuggalawo ku leediyo wadde embeera Bulaaya ate ekola ku leediyo zaawano. Kantwala omukisa guno kuba senga yaŋŋamba dda abantu abo bokola nabo njagala okubalaba kyekimu ne mukulu saaziri ate nammwe abali eyo era bwe munamulaba manyi mugenda kukuba engalo kuba ekintu kyalimu wano ensi yonna yonna ekiyaayaanira ne mugwa n'eddalu. Kamuyite ajja babuuzeko eddakiika emu abawuliriza ekiwanja ky'emizannyo ku leediyo Simba. Mukama wange gwekola naye mbeera Bulaaya naye nga nkola ku leediyo ya wano nkola naye bamuyita omufumbe wotto wa Lusimbi ajja babuuzeko eddakiika emu naddala senga ye yandaalika nti oyo bw'otali muleeta ufudde munnange senga wange bwinaku akummanya. Bakama bange tusanyusa okubawuliza era mwebale nnyo okujja mwebale nnyo okubeererawo omukulu ono ne famire ekyo kikulu nnyo osaije mwebale nnyo okuwuliriza abawuliriza ekiwanja ky'emizannyo era ne munnange gwenkola naye Nampala Yusufu yazze tuli naye wano Sula Senyonga
nono naye munnaffe tuli naye ku Radio Simba. So abawuliza Radio Simba mwebale nnyo, mwebale ddala. Abawuliza Ekiwanja mwebale nnyo okutukkiririzaamu ku kye tukola. Ate era naffe tugezaako okulaba nti nno tuwawo ekintu ekirungi. Kambawe munnange naye ababuuzeeko katono. Mukama mulungi, ekiseera kyonna mwebale nnyo, mwebale ddala. Abawaka wano nze Omuyise Ngobi, Ambassador Nampala Yusuf. Abawaka wano Golodi waffe si mmwe mwekka, lwakuba enkuba ezze ate ffe omulimu gwaffe kwogera, naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti muzzeewo tube nga tuwerekera oba nga tusiibula taata waffe. Bingi bye tusobola okwogera. Sula Ssenyonga owa Wolokoso. Balamusizaako nnyo basebali banyabo. Nze Sula Ssenyonga, Mr. Mosquito Haji Titibya Ombwati. Ndi wa mukisa okubeera wano eno era bwe ntuuse wano eno nga mpitiddwa okwogerako gye muli, enkuba n'etonnya. Ogwo omukisa gw'amaanyi tugwebaliza Mukama Katonda. Sijja kwogera bingi nnyo naye nga mpozzi omukulu ono lwe lutindo olutugatta eri mmwe ate mpozzi n'abawuliriza abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati Wolokoso ngenda muwamba ye tugenda mugoba. Bane mwebale nnyo tuwuliriza. Sebo webale nnyo, webale ddala. Zengale z'amaanyi zivudde ebuuyo obwo. Oyo yazze mu kifo kya mukadde waffe Sylvester Ntale. Era ebigambo baagala obyenkanya n'oli bw'atyo bwe yabeeranga. Teyakoma mufaanana bufaananyi naye n'ebigambo bw'atyo bwe yabeeranga. Embeera y'obudde etiisatiisa butiisatiisa.